Today we're going to talk about business women. Chiri Kenya. Bachisobola. Abekenya bachisobola. Fete tusobola. Lwaki. Fete tutyanyo. Fete tutyanyo. Lero tugenda kwogera ku bakyala. Bulunaku abakyala beyongera mu business bayirya bagoba batembeyi abakyala bagoba batembeyi bagoba abakyala be bali mu revenue authority. Why are there more women in business in Uganda? Abasajja babadde kite bakola bintu ebyo bitugenda okwogerako. And of course later in the show we'll talk about omanyi otya nti bagenda kukyawa. But first we're going to open the discussion. Abakyala olina ka business okola mu office oloza lwaki mu mulimu gwo okyali mu mulimu ogwo enaku zino there is what they call dependence. We no longer want to depend on men. As I talk right now, I will not hide it. I'm a single mom of 2. Wow. Yes. Wow. But I'm surviving. Where I'm staying is my own house, which I've built with my own money. No contribution from any man. Yes, you're Michiga. You're hardworking. So, you know, like if I see maybe my contract is about to end, because I know behind I have to pay school fees for my kids. We have to survive. Wow. So I have to make sure I really work hard so that I keep on moving. How old are your kids? One is 6 years and another one is 9 months. Wow. Yeah. What do you say? What Wow. do you say? Yeah. Mukwano inayo ka business. Okola mulimu. Kola ni ngasi wangu bakozi. Wanje? Of course bakozi sana yo. Okola ki? Kola tailoring. Oli mutunzi wangoyi. Still yeah. Oloza ki ekikumidde mu mulimu ogwo? Kubeeranga ngwagala. Ogwagala. Nyabo. Olinayo ka business oba? No, I work in a forex bureau. Okay, kati yemala lesa inflation. Double digit. Bebalina sente zaffe. Bebalina sente zaffe bebongeza rate. Let's first mention some of the business women, the prominent business women. I know of those I respect so much, like Maggie Chigozi. I hear of people talking about Mama Fina. Mama Fina is a business woman. She's different. So she's also good at what she's doing right now. Yeah. She has money. At the end of the day, it's all about money. So I won't ask you why you think Mama Fina is successful. But not money. Yes, sir, Mabega. Abakyala abasinga nnyumirizaamu era ndoza Mama Fina mu ndeeba balanyumira nnyo ebintu by'obusamize ebyo. Ate nnyo okugabira abakazi eddagala ly'embuto abatazaala abo kati awo nakuyambako okwo abakazi bali badde basinga nkalinga obulumba ne batusalira ku baana sente bali kuzaffe omukazi gwenneabakazi osobola okweguma omuntu ng'ono nga sente ali musizo onoomubanga omugulumiza oba naye mukazi si musajja bw'omanyiyo omukyala ne waba kale tali mu bitongole bya gavumenti ng'ali ku kyalo akola ki alina business yakola akabaala ke ne buli nnaku oba atunda omume gwa sente mukakasimera ate emu abakunda. We are going to look at something from a lady called Joyce Serubombwe, and she's from Uganda Investment Authority. She's going to tell us about the impact of women in business in Uganda. Women in economic development, we are leaders. There's so many women MPs. There are also women heading institutions, and they're doing very well. I can give you an example of Kampala City Authority. But we are also in business.
most of us are doing business because we found out that in business there's a personal input, and that's where we women are good at. We are persistent, we are consistent, we like need to give our best in everything we do. As you can see, most of us are in the SMEs, but the growth we're bringing about is huge. And some of us are in the informal trade. We are not captured. But when you go ahead, you see there's so many women who are doing a lot of things, but just because it's not captured. But I can see when it's captured, we can push the men. Since we are more than them, we can push the economy higher and higher. Men are risk takers. Even if he doesn't have any money, we go to the bank, get somebody else's card and get a loan. For us, it's not so. We really have we weigh every step you take in life because we have children. Of course, we respect culture because that's where we come from. We cannot abandon it completely. But what we're looking at, why don't we leave those values which keep us behind and commend those ones which we find like are putting us on the same level with men. Njagala mbuza abakyala abagambe mbu amena more risk takers ogenda mu najayo loani natakugamba ogenda kulanga bank ekimyeko ennyumba gabbaawe yajayo loani wano. Why do you think there are more business women these days? With business, as long as you have your capital, you can start up with something small. Then with time you see it grow. Right. You get experience from your own your own business. Right. And tomorrow you'll be the same person, teaching others. I started like this and today I'm here. So with business, there's no segregation. Then secondly, it does not limit. You first look at your capital. If I have maybe 10,000, what can I start with? Kantandike nentura. Yes. Zara nkumi tano. Ngofuna kakadala ku lubarazaro, oteeka kakameza, otandika nentura. Tomorrow, ng'oteeka kendagala. Oludako tomatoes. Ogenda kulaba nga the business is growing every day. And as long as you have that patience. And women are patient. And women are patient. Yeah. Mukwano olowooza lwaki abakyala bangi bayingidde nnyo ebyobusuubuzi? Abasajja basinga obuvunaanyizibwa babulekedde nnyo abakyala. Toyina bw'oyinza kusanyuka ng'olaba mwana wo atudde. Kiba kikusikiriza okugenda n'otunda emivumba gy'engatto gy'engoye gy'ensawo osobola okubeezaawo amaka ago n'okulaba abaana bo nga bagenda ku ssomero. Okwongereza ku ky'omukyalo ono kikituufu abakyala responsibilities in families kugamba ebisinga osanga omwami ne bw'aba alina ssente naye nga most of the time nga responsibility omukyala shopping everything. The man has money, nga you have to work. Ate no kwerabirira. Abakyala baba balina okwerabirira. You have to look nice. Ate nga omusajja takuwanga everything ky'oba oyagala. So you have to push on and work. Ladies, be patient. Abasajja njagala mbabuuze wakati mwagala kukola batuzalayo nnyo kati naffe twediferi. Mulowooza abakyala batusinga okukola business? Abavubuka abasinga omuntu tebakyagala kukola. Esiba mu babala banywa omwenge ozikubba kati ogenda okukubisaamu nga abavubuka abasinga bafumbirwa nnyo n'abakazi. Abaina sente. Akati oluusi muvubuka ali myaka 2 omusanga namukazi wa myaka 35 4 yamwasizza. Ng'omusajja yafuuse nakyeyombeire. Samulaba nga aguze kamotoka. Anze nyalina motoka nyalina ku sente. Akati omusanga buli yeebase buli saawa akira kwebaka nakufuna akacupa ka mwenge. Omukazi agenze kukola. Why do you think abakyala basinga abaami okukola business? Kubanga ate tukyalinawo abasajja basinga aba-owning ebizimbe mu kibuga bangi. Naye olowooza by that virtue lwakuba abaana abato beebaka nnyo abakyala bakyasinga abasajja okukola business. Kinga gwe bw'onojja ne anti oyo okusaba omulimu tasobola kuwa musajja ng'alaba mwana muwala ali awaanyirira abenga akola kyobola nti era emirimu egisinga bagitututteko lwekyo.
babawo emirimu bakyala banyirira tayinza kubeera namusajja mu ofiisi wakiri abeera ne ka ani mu ofiisi ninga abasajja bakozi abakyala bintu ki ebisinga some of the challenges obuntu obwo bwe mulina okubuuka bye mulina okuyitamu to get to where you are kubanga of course over time abasajja bo bakoze balina ebizibu byabwe ye naye abakyala okubikaminga more competitive bizibu ki ebyo bye musanga ayagala nnyo okukola ogamba omwami tamereka watize enough naye nga talina talina capital kati abasajja bo capital bamufuna batyo bwetwagambye nti no asobola okubba ekyapa abasajja babbi 3/4 kubanga bemba risk taker is a word but the actuality is asobola okubba ekyapa notategeera nti yakituuka ate nga yakibba waka mu nnyumba yamu anti ekyapa kiba kyammwe anti kiba kyaffe so whatever the man is doing is for the benefit of the house or kids. Atimes not ayinza okwagala ogenda okuzimbira bbeeredde ne bakuweeku abasajja would you rather stay at home and see your wife work kubanga woba olina omusajja oba olina omukyala ng'akola nnyo gw'osalawo okusigala waka ne webaka n'olaba firimu n'oyingira ekibanda n'olaba firimu. I would rather just dress up in the morning and walk around town. I can't, of course I have to, a man, you know there's a tradition, a man goes in the morning, comes back in the evening, and will come back. So I have to maintain that. Even if she's working and earning however much. What if what she was making was enough for both of you? You can't be the stay-home father. Her salary can't be enough for both of you. Careful, it can. It depends which one we are doing. It depends on what a man wants also. We want to close. Njagala mbabuuze tuyambye tutya abakyala becoming even more better participants in business. Kali kyetaagisa nga omusajja alina ku ssente bakinaaba n'abakazi banga batangu bataano abagisobola bayamba obulungi ati akasinga omusajja aba alina ku ssente abakazi abo bataano basobola omuteeka mu bizinesi osanga omusajja nga mwavu ninga alina abakazi 6 abaana alina 30 awula asaba batemya bikate bya lumonde kyekyo na kuzaala naye omukyalo liye yayimbaleka abasajja muzaaleko ewe ekiba kirungi asi kibiira kuzaala mukazi era omukazi kukoleza awamu wakibe n'abakazi kalenga 2 era 5 nze ndowooza twandibaguliddewo emikisa. We should not look at them as women, but we should create opportunities for them. So we are all becoming proud of what Kampala is becoming right now because of a lady. So I think we should give them opportunities in all aspects of life. Well, if you're at home and you want to be a part of this, we cannot exhaust this topic. But we asked you on Facebook, and Sambozi Nobati Sumbi says, women are good at attracting customers, you know, by just using body language. Well, if you want to contribute, please go to our Facebook page. You can comment about that. But also write to us, minibuzuganda@gmail.com. And the Facebook page is Minibuzz Uganda. Just post your comments and we'll read them during the show. Yes. But also tweet us, Minibuzz Uganda, and let us know what you feel. We're going to go for a short break. When we come back, we're going to talk about Chuck Norris being chucked.